ya omwana ono byayoga si bulimba agamba ali Saudi Arabia wabula byamutuukako okera byewulirizamu vidiyo ye eri mu kulodinga wabula tuteeka vidiyo zino kuno kumanyisa embassy kumanyisa office zireeta abaana ba ne beekubira omulanga tetuteeka kuno vidiyo kulabisa abantu tuteekako nga tusaba buyambi eri kampuni ezireeta abaana bano mugenda kwewulira omwana eno engeri gyayogeramu saagala muddire mu bigambo kubanga bagamba lubaale w'omulamu tasamijjwa mugenda jjuulya vidiyo ekyalodinga muwulire biki byayitamu ebigenda mumutuukako ne biki essaawa zino ebiriwo ye agamba ayagala kumukyusa olw'embeera gye mugenda okulya gyayitamu buli muntu aliko eno Facebook page omwana wa Gamblike Ntaasa aba tategeeza tola ssente aba ategeeza sharinga akantu kano katambule obubaka bwe butuuke eri oyo gwasuubira omutaasa tagamba gwali Saudi Arabia tagamba gwali Qatar tagamba gwali mu UAE tagamba gwali mu Uganda wabula okuyaba okutaasa kwe ng'oba osharinze busharinze vidiyo neetambula neetuuka kuyo mukama waamu y'okumpi kubanga kyekyo katuka tusobola okukola muganda wo gwali Saudi Arabia okutaasa munne ali Saudi Arabia gwali Qatar okutaasa munne ali Saudi Arabia Jordan UAE kyokola kikimu kunyiga kapensa kusharinga kubanga abaana bangi bali mu social university nga byokola biganye wabula ng'embeera ayagala bwagazi mukyusa so gwe muna Uganda alaba vidiyo y'omwana oyo giwulire bulungi ntono naye giwe time ogiwulire tali mu comedy tali mugambo kiwabula ayagala bwa nanga balungi nsaba buyambi amanya gange nze nayigaga Mariam nagira mu kampuni y'ekisinga nagira mu kampuni yasinga ndi wane Taifa Saudi Arabia maze mu kiyumba emyezi 8 nalemerwagana okukwatagana ne bosi wange nantunda nandeeta wano wendi kati wano wendi omusajja ntawanya bunaku ayagala kunkwatira mu nyumba ngamba kampuni tebanvaako bannange munyambe munyambe batya kampuni esangibwa Ntinda bagiyita Ekisinga esangibwa Ntinda ndi munnayuganda mpiira bugi gano ge mannya gaayo wano e Saudi ago munyambe bambi